Kadaama TV amawulire ge tulina sigasanyu. Waliwo omwana w'Omuwalabu afudde naye nga ebintu biviira ddala ku byokulya bye babadde baleetedde Kadaama. Kadaama ono nga mujja omuwulira agamba tebatera muleetera byakulya okuva wabweru, ebintu by'atera okulya bibeera awo mu nnyumba, naye olwa eggulo bosi we yamuleetedde ebyokulya chips n'enkoko n'abimuleetera nti abirye, naye ebintu bino teyasobodde kubirya, wabula omwana omuto gw'alabiriwa emyaka 4 n'abeera nga yalidde ebintu bino. Byalidde ebintu bino Katonda alina engeri gye yayisizaawo oba gye yayisiza mu amaanyi ge, n'abeera nga Kadaama ebintu bino teyasobodde kubirya, ng'ate yabadde agenda kubeera nga abirya. Omwana omuto ow'emyaka 4 yabiridde ebintu bino bye baleese, bagenze okuzuukuka nga omwana oyo yafudde. Agenze okubeeraawo ng'agamba ye omwana ono bulijjo saawa zino yalibadde ng'azuukuka tamulaba. Maama we agenze okutuukayo mu kisenge ky'omwana ono ng'omwana ono yafudde. Mawulire mabi, naye tugenda kubeera nga tunoonyereza okubeera nga tufuna amawulire agasingako awo. Kadaama ono tamanyi kiki kiddako. Muyina okumanya obuzibu Omuwalabu ng'afiiriddwe omwana we. Omwana kikakasibwa nti afudde era ne kikakasibwa nti yafudde butwa. Tujja kuba tweyongera okubawa emboozi eno tulabe gy'erina eggweera, omuwala ono kiki kye bagenda okumukola oba kiki bo kye bagenda okubeera nga boogera. Era tujja kuba twagala okumanya ne ripooti evudde mu ddwaliro, obutwa buno yabufudde naye obutwa buno bwabaddemu ki. Kuba omuntu bw'afa obutwa ate bategeera na kiki yabuliiridde, bwabaddemu chips ze baleese n'enkoko oba bwabadde mu kintu kirala. So tujja kubeera nga tufolowinga Kadaama ono. Tujja kubeera nga tufolowinga Kadaama ono paka ekintu kino we kinaggweera, twagalira ddala okumanya kintu kino kyavudde ku ki. Kuba mu butuufu muganda waffe ono ali mu buzibu. Obuzibu ate obuzibu bw'amaanyi, tetumanyi kiki kiddako. Nina ebifaananyi bye wano ng'ali n'omwana oyo, naye olw'okuba nti tetunnamanya kiki kigenda mu maaso, tetujja kubeera nga tuteekayo ebifaananyi bino n'omwana. Ekifaananyi ali awo ng'atudde n'omwana ng'amukutte ng'omwana akyali mulamu, omwana wa myaka 4 yafudde. Tetumanyi oba baadde bakimwagaliza Katonda n'akiyisaamu ne kikwasa mwana waabwe oba nedda, tetunnamanya. Jjukira nga bwe nabagambye nti obutwa omuntu bw'aba afudde bamanya ne we yabuliiridde. So tweyongera okubeera nga tukubiriza Bakadaama mwenna mubeere beegendereza. Ne ku page ya Calvin mulabye Kadaama gwe baasukuma okuva ku kalina n'amenyeka amagulu. Ebintu bino gye biri era ebintu bino temubiwakanyanga. Mubeere beegendereza ku mirimu gye mukola, kuba ddala mu butuufu bwe babeera nga babadde baleese obutwa buno buwa Kadaama, laba ate Katonda bw'adayivaatinga n'agamba mwagala ono afe naye ate mwana wammwe yagenda okubeera ng'afaamu. Kintu ekibeera ky'amaanyi nnyo, naye ate tubeera tusaasira omwana omuto okubeera nga yafudde. Wadde babadde baagala nti Kadaama yabaabulya ku nsonga ze tutannamanya. Kuba Kadaama tannatulaga nnyo mbeera ebaddewo yakusika muguwa. Tujja kukola interview ne Kadaama oyo atuwulire embeera emabega ebadde etya. Obuzibu buyinza kuba bwavudde ku ki okubeera nga baatuuse ku ssa erigamba nti katumugulire ebintu bino tumuwe obutwa. Era ne tweyongera okugaba Kadaama boosi wo bw'olabanga nga tagulira bintu nga bibbaga ebyo chips biki n'akuleetera, weegendereze okubeera ng'olya ebintu ebyo. Era twaliyagadde nti ebintu ebyo wabeerawo ka kapa, tetwaliyagadde kapa kufa, naye ate naawe olina okutesitinga. Ate ng'okutesitinga tosobola kutesitingira ku muntu, olina kutesitingira ku bisolo ng'ebyo ebyawaka. Osobola obutabirya n'obiwa kapa ng'awo n'olaba bw'eba ebiridde. Nti kibi kapa naye eyinza okubeera nti ejja kufa ate nga naye teyalifudde, naye ate okubitesitingira ku muntu byalibadde nga obisobola obitesitingira ku kisolo. Naye nga mubeere beegendereza nnyo bannaye n'ebintu bye mulya, mubeere beegendereza nnyo n'ebintu bye babaleetera, mubeere beegendereza nnyo ne boosi wo ng'olaba temukyakwatagana. Boosi wo baakugamba nti nja kukutta, beera careful, kimanye nti akimiininga. Bw'olaba boosi wo ng'akyuse
ne tusaba ne offices nti banaye banaboola babeera babagambye nti embeera gye ndimu si nnungi mubakkirize. Embeera bw'agamba nti gyalimu si nnungi mubakkirize mubeere nga mubajja mu nnyumba eyo okukyuka. Tetunnamanya story ebaddewo emabega enkolagana y'omuwala ono ne babboosi be, tugenda kugifuna, tugenda gibaleeta wano Kadaama TV. Naye kye tusobola okonfaminga nti Kadaama bamuleetedde chips ne chicken ne babeera nga bagimuwa, Katonda n'ateekawo amaanyi ge n'abeera nga teyabiridde, omwana waabwe n'abirya, omwana bamutuusiza mu ddwaliro bakonfaminze nti yafudde butwa. Kye tusobola okonfaminga. Kasooka tuwulirize emboozi ya Kadaama ono. Mukwano, kasooka nzikakkane nkubuulire nesimanyi we ngenda kubeera. Ngenda kufiira sawundi, sigenda kuddayo laba ku baana bange. Abaana abantu bulijjo tebangulira byakulya. Twine bulijjo tebangulira byakulya. Twine ekyo bandeetedde ebyokulya. Obudde bwabadde bwe buti. Twine negamba omutima ne gugaana birya. Negamba lwaki bano abantu abandeetera ebyokulya nga bulijjo tebabimpa. Twine omutima ne gugaana okulya ebintu. Twine olwamaze ne neewunzikamuuko ne neebaka. Nabadde neebase ne ndoota. Twine ng'ebyokulya birimu ki? Obutwa. Omutima ne gugamba tekisoboka. Twine nenzuukuka ne ngenda nfumba caayi nga ngenda kulya ebintu ebyo bye bandeetedde zaabadde chipusi n'enkoko. Twine kati waliwo omwana gwentera obbeera naye wa myaka 4. Omwana najja n'akaabira ebyokulya twini, nenkwata ebyokulya nensunirako omwana. Kati nabadde ngenda tandika okulya. Okitegeera? Nabadde ngenda tandika okulya, omusulo ne gunnuma. Negamba kasooke ngende nkole ki? Nfuke. Twine omwana n'alya, omwana yamaze okulya, kati omwana n'akaaba. Kitegeera? Negamba ki ekikaabya omwana? Omwana ne mujja mu pampa ne mwambaza bulungi nnyo engoye, omwana ne mutwala mu katanda ke ne yeebaka. Omwana we namutwadde mu katanda ke ne yeebaka twini. Omanyi bano abantu beebaka nnyo. Kati twine bulijjo omwana akeera, ng'omwana yakeera okunzuukusa. Kati twine ebyokulya ebyo bwe namaze okuwa omwana, omutima gwagaanye okukola ki? Okulya ebyokulya. Ebyokulya ne mbaako gye mbitereka baleme biraba. Nabadde ngenda bisuula mu kasasiro. Ne ngamba sigenda bisuula mu kasasiro. We namaze otegeka omwana omutwala, nzokeera ku makya ndaba omwana tazuukuka. Omwana tazuukuka, ziwera ssaawa 6, omwana tazuukuka. Olwabawo twini wempeereza message mu gurupu ne ngamba seewulira bulungi, naye simanyi lwaki seewulira bulungi. Twini maama w'omwana agenza otuuka mu kitanda ng'omwana yafudde. Batutte omwana mu ddwaliro ng'omwana yafudde butwa. Twini bagambye nze yasu. Obwedda nziteekese